Omuliro gweyongedde okwokya obutale mu munisipaali y'Entebbe nga ku mulundi guno akatale ka Nakiwogo ku mwalo ogudde Buwaya ke kakutte omuliro era okukakana ng'ebintu by'abasuubuzi bingi bitokomose. Omuliro guno kigambibwa nti gwatandise ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi okukakana ng'obuyumba obwakazibwako erya kiyosiki obusangibwa ku mulyango oguyingira akatale ebuwerako busaanyeewo. Aba bodaboda wamu n'abavubuka abasitula emigugu mu katale kano be balwanye ennyo ne bazikiza omuliro wamu n'okusitula obuyumba obwabadde buliraanye obwakutte omuliro obutasobola kusaasaanya akatale konna. Kigambibwa nti omuliro guno gwavudde ku masannyalaze. Nga wayise akabanga poliisi ezikiriza omuliro yatuuse kyokka abantu nga bagamba nti yabadde zikikeerezi nawe ekityo singa tebeerwanyeeko akatale konna kandiweddewo. Kano kawezezza akatale ak'okusatu okwokebwa Entebbe ng'obubiri bwayidde wiiki 2 eziyise. Kyokka ekyewuunyisa poliisi wadde okubaako n'ekintu kyeyogera ku muliro guno newankubadde ng'abasuubuzi balina abantu be basongamu engalo. Tukoonye ennyumba nnyanga poliisi tetugiraba. Paka we tugirabidde ate abalala ne baagala okukola kyo kugigaana. Kigongo Sebalamu yakusakedde gwe ku Lwabukedde TV.